Gibadde Emiranga nabiwowe mu kuziika omugagga Lawrence Kakooza eyafiiridde omugga Kiira mu bitundu by'e Pakwach bwe yabadde agenze okuwummulako ne famire ye oluvannyuma lw'okwanjulwa mwana munene n'asala bamukuba embaga wiiki emu emabega. Kakooza kati omugenzi aziikiddwa ku kyalo Ggolo Bukasa mu ggombolola y'enkozi mu disitulikiti y'e Mpigi. Omugenzi abadde abeera mu ggwanga lya Bungereza ng'eno abadde yakamalayo emyaka 2. Ono yabadde yakomyewo okugattibwa ne mukyala we Justin Nabwami era embaga olwawedde ne bagenda okwewummuzaamu ku biyiro bya Kiyiira. Ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu omubaka wa Paapa eyawummula Augustine Kasujja ng'ono asinzidde n'akubiriza abantu bonna okwagalananga era bakole ng'omugenzi w'abadde akola okwagala buli muntu. Era etteeka erisinga amateeka gonna gonna kwagala Katonda na kwagala bantu bannaffe. Era Evanjiri etugamba nti ne bw'oyogera ennimi ezenkanawa naye nga tolina kwagala obanga ekide ekikuba. Omugenzi ono gwe tusabira kaakati atulaze ekyamujja eyo gy'abeera kwali kwagala, ate Omukama n'amujja mu nsi muno lwakubeera nti yeewaayo n'awaayo obulamu bwe asobole okuwonya obulamu obw'omuntu omulala kwali kwagala. Abafamire be yali nabo batubulidde enfa y'omugenzi n'ebyaliwo. Yagezaako okugenda okukomyawo Lucas naye teyasobola kumuzza. Luckily, a man came and jumped in and saved him. But I didn't see my dad jump in, but I think he jumped in from behind me and then, yeah, he sank. Kuba n'omukolo guno oba oliawo yandibadde takuteeka eno ogw'embaga ye, naye olw'omukwano gw'alina n'abantu be era yasalawo n'agamba nti amasanyu gano kangazzeeyo ku kitundu nsanyuke ne bannange. Abooluganda n'emikono gya Kakooza abagenze Pakwach okunoonya omulambo gwa munnaabwe batubulidde embeera gye bayiseemu. Ne tugamba ssaawa 9 amazzi gali agaliva nayo galimu envubu galimu bali goonya bali batugambye nga tetusobola kgenda ku mwalo. Kati maama ne mugamba ne twebakamu si kwebaka naye ennaku ze tumaze Pakwach twagenda bwe tuti era bwe tukomyewo. Nabadde ku ground nga buli ekyetaaga wetaaga oteekawo ssente nga nziteekawo. Ne Mwami Peter yabadde ayina essente zebabadde baggyeyo okozesa yazze nazo ne twegatta ne tubeera omuntu omu. Namwandu Justin Nabwami asabye Katonda amugumye kyokka naye agumiza abakungubazi okusigala ng'akola ku ebyo byonna omugenzi byabadde yeeyamye okubakolera. Tulwana nga tewali abanja wabawo omuntu yenna abanja jjajja oba Naalongo ajja ntuukirire kuba Kakooza si kyekintu kye yali yagadde. Abantu abo badde abaagalanye era nga tebamuva ku mumwa buli lunaku. Yayogedde ku lwa maama Anet Sserunjogi yabazizza abantu olw'okubabeererawo okuva lwe baabika omwana we okutuuka lwaziikiddwa. Twali wano ng'ennaku z'omwezi 6 era interview twagikola ne maama nga twebaza Katonda ku lw'omwana nga twebaza omwana. Kyannaku nnyo wiiki 2 we ziweredde ate tukomyewo okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Lawrence. Kakooza alesse Namwandu n'abaana 4. Akira Mbwanika Namugira ne Irene Mirembe, BBSKATI Ageesigika.